abatuuze b'Uganda bafudde embeera ne batabukira abatuuze bannabwe abawuliriza ababbi abooza nti baana bakukyalo ne basula bakuba mu budde obw'ekiro bagamba nti ky'okwata ababbi ate bamala ne babata kividdeko by'amateeka okweyongera n'okutya nti ababbi bano be balupa bandi batuusaako obulabe. Kwongera obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyaffe nga bakulembeze badda ku sayidi y'ababbi okusinga abatuuze. Obudde teri kitundu kirimu babbi kikulaakulana. Waliwo basalakawo nga bakutte ejjambiya ne bagamba buli kimu kyolina kyonna teekaawo era saabakayanya nabiwa ne babitwala esimu yange ne bagitwala sente zange nanikoze ne bazitwala. Bano okuva mu mbeera kidiri mutuuze munnaabwe Kinene Andrew okwata olwana buli lwana kyawusibwaswa ng'ageza okubinyiririza mu budde obw'ekiro. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nti bakwongera okukola ebikwekweto okulaba nga bamala obumenyi bw'amateeka kosa n'okunoonyereza ku bavubuka abazibakwatibwa mu bubbi enfunda eziwera. Okuzuula nti baliraanwa bebebba ensonga tugikubiriza emirundi mingi. Tulina okumanya ebikwata ku muliraanwawo so si kumulaba nga ayambala n'agenda. Abantu balina nnyo I don't mind. Ino omusango nga ffe abamumanyi avunaanibwe mu mbuga z'amateeka ate batujje kuno n'okututiisatiisa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala Mian Luko Wesikire ku lukono lw'essimu aliko byalambuludde okukwatibwa kwa Waswa. Naye ng'amaze mu katuukulu kaffe essaawa 28 tugenda muwa bondi nga we tulinda fayiro okodda naye nga okunoonyeza kukyagenda mu maaso. Ebyo nga biri bityo waliwo abooluganda abasabiddwa ekane mu kiro luganda waabwe Katuuse Ines Mogero okubula mu ngeri eteekere kuva amaka g'abakadde be ekawempe ettula nga biri mu mwezi oguwedde. Bagamba nti omuntu yali ageze gula airtime ku dduuka teyakomawo. Naye bw'abanga yabula bubuzi ng'ayagalidde ng'alina waali ng'alaba yandibadde afaayo n'amanya nti si nze nzekka muganda we ku ddakiika eno amunoonya atateredde waali. Baganda be bonna bamunoonya maama yeeraliikiridde taata yeeraliikiridde. Bategeeza nti bagezeza okunoonya ku poliisi z'enjawulo awulooza nti banaamulaba nga mpawo kibalaba. Basabye abazira kisa okubayamba. Ssaawa emu nga agenda okugula airtime nga Sande 21 omwezi ogw'omukaaga. Wabula okuva olwo twakola lipooti ku poliisi ekawempe. Batuusa abo ne Joseph Settimbe bakusakidde eggulu eno Lwabukedde TV.